Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Okulonda kwa bonna bwe kuggwa, abantu 538 ab'enkizo bakungaanira mu ssaza lya disitulikiti y'e Columbia eyo gye balondera pulezidenti n'omumyuka we nga ssemateeka wa Amerika bw'alagira. Olukiiko lw'abakulembeze oluyitibwa Congress lutandika okubala obululu buno obuba bulondeddwa abantu 538 ab'ekusifu era nga buno babubala bwe babuulira abantu ba Amerika ebibuvaamu. Ennaku zino ez'okulonda ziteekebwawo ssemateeka wa Amerika era nga tezikyusibwa okuggyako nga batafuta amateeka mu Amerika basazeewo okukyusaamu olw'ensonga ezitali zimu. Mu Januwali w'omwaka oguba guddirira ogwo gwe balonzeemu ng'ennaku z'omwezi 3 obululu buno buddamu ne bubalibwa era ne buterekebwa nga kino kizze kikolebwa emyaka gyonna Amerika gy'emaze ng'eronda pulezidenti waayo mu ngeri y'ekidemokulaasiya. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria ne Samali Kisaache, amalindirire. This is Kingdom TV.